oyina by'otannakola 17 tusa kwewanira mbakoze naye era ffe abasiima tusogamba okoze naye ebyokutereeza biki bingi kati engeri bannayuganda gye badde baagala enkyukakyuka bakukyuseemu gwe n'ogamba ekitasoboka sijja kukyuka kasi okitegedde nti bannayuganda badde baagala okukyusa gwe n'ogamba kati bibakolere kati awo abakolere atereeze kakati mama Janet ebintu ebimu biyingiremu mu bitereeze kati mwanyinaffe ani ono Natasha sister Natasha ebintu mbiyingiremu oyo baganda baffe abaganda baffe abo kakati kibabu ebintu babiyingiremu babitereeze ebintu babitereeze kati ebintu okubye kalayini awo ulazo oyagala okulya sebagala kulya walya omulide kalayini awo sister Natasha so yasemberedde abalangira walabadeko n'akaana mbwene ekyokulya anko kadifa ife abakula n'empisa tetwakula n'empisa kati bino ebintu bibakwatako gye n'omuwoozi kati oyo geno bibakwatako mbuza lwaki kakati nze sobola genda nze ngenda ekirabine sesangayo ddagala sikyanenya President Museveni kubanga kati kasoke mbuuze kati abantu babeera beekalakasa ku 5 President Museveni abatannamanya nga gye n'omuwoozi yasendesewo dda abatereeza kati na bino babiyingiremu teddagala mu ddwaliro lwaki teririiyo kati nze nagamba first family igwe ekifo ewa kitaawo kikwatako naye sigwasalawo osobola osalawo oba osobola mubuulira nti kino n'ekino osobola osalawo oba okuze kati ono abadde ki tamanyi nti wabeerawo ne taata watuuka nga yeebuuza ku batabani nga ye akwebuuzizzaako naye waba takwebuuzizzaako nga ye agambye nze nkyasalawo era tosalawo mu maka ge omuwabulamu buwa kakati bagende bamuwabule tasobola gaana kubanga tasobola gaana kubanga tetwagala malwaliro mbeemu eddagala twagala abaana basome amazzi amasanyaze nga tegagenda emisolo gikendeereko ebintu bwebito enguudo bazikole ki enguudo bazizimbe kati laba oluguudo lw'Ennateete tugenda myaka 4 okimanyi oluguudo lwabotoka tulonda kiri ekisanja ekyaggwa mpaka emyaka tugenda mu 5 andi mwasindika omuntu gwe batayagala omuntu amaze okwogereyo statement ng'owoza Bulaza Natasha taata wo mpozi yani Museveni mugambe naye taata Museveni oyo President Museveni andi era n'oli sister wo n'oli brother baterezeemuko Bulaza Natasha oyo sisa waffe akyagala ensikoze sisa waffe abasikutaasa zikoze yalidde oba ayagala kulya sister Natasha oyo sisa waffe kawule yavulupiga yagamba yabikanja muganda we mwala we abasajja oyaba muganda we ate mune ogenda ngo bitegeera twesuuda na bweswizi abantu tuli ensigo okunjokya si kyekikulu ekikulu kutereeza saaga naye nga betwogera byebitu ogendedde kwenda enjogera ya Museveni gye yagamba olina okunjogereza ontereko kasebo ate olugero lugamba bomwa bukyaba nakyo kyeyetuuma sebo olina omwogereza omusajja omuleka olina omwogereza zekembulidde ka sister Natasha awe nafiiridde tokanga ye nali nafa kakati mumbuulize ayagala Uganda bagikole batya bagikolere baterezeemu Uganda bagiddiza ennyumi ye yawangula kubanga yagisobola n'okola ebintu ebirungi ewaka muli taata naye nga abaana temulina nkwatagana nungi abaana mukyala kimanyi tebisiimibwa otegeera so kiri bwe kiti nti
Abannayuganda bajja kukwatagana n'omuntu gwe balonze gwe baagala. Bajja kukwatagana naye obulungi. Oluusi omuntu oyo wabanga aze nga tomwagala. Ekimanyi ne woba olina ekintu ky'oyagala oyinza obutakimugamba. Otegeera? Kibanga kubanga ono kyaliwo nnyo nga nze siri kyaliwo. Nze wembeerawo oyinza obutangamba mwana kanuma. Otegeera? Naye ono wajja n'omuzza mu kyawa n'omugamba ebyaddala. Nze nakasula enjala emirundi ebiri. So wabawo embeera weetuuka nga tekikyali ku ki ky'osobola kukola because oba tewakikola dda nga kiri ku ki ky'olina okusaddaakayo kigende. Essaawa zino tetuli ku kyagenda kukola, tuli ku ki ekyaliwo. Abantu ne balaga nti baagala gundi. Kitegeera ekyo twagala kyokka. Ate bagiwe yagiwangula because okibanga twandigenza oba oli awo nebyo bye baalangirira ne tugamba oba oli awo bye bituufu. Naye akatambi kaasomolwa okuva mu EC Electoral Commission ne bagamba omusajja ng'alina ebitundu 60. Kitegeera okuva eri ku source kitegeeza era omuntu asobola aba mu mativu ate Bobi Wine oyo balina omanya nti ali influential ebyaddala. Kitegeera walaba akafo ke yeekwasizaako just video olabye engeri gye kali mu trending buli mwana akoledde video etambula. Kitegeedde so ebintu bye biri influential gwe n'owonaagana amaanyi g'ayina n'owonakwata abavubuka ffenna n'otusiba. Kitegeera olina okukkiriza nti mutuufu kino ekintu kiyinza okuba kyanva dda mu ngalo. Kitegeedde kibanga kukwata mukazi kituufu oba omukutte kasekisi ne kabaawo n'onyumirwa naye byaddala tabeera wuwo omutima ate awo tojja nnyumirwa era tojja kukola by'olina kukola mu butuufu bwabyo because okimanyi tanjagala. Kati obadde ogamba otya naye ani yali alina obbukwata obbugaba? Museveni alina obbugaba oba byabakama yali alina obbugaba? Wulira waliwo wootuuka akaseera nga protocol zonna ozisse. Otegedde okimanyi nti nno wamanya nti protocol yafa osobola agenda mu US oluguudo nga lufu era ogenda olaba oluguudo we luba olufu oba ne lutta abantu nga minisita w'enguudo alekulira because yabeera avunaanyizibwa. But right now ebintu byonna byakyuka gadda ku President Museveni osobola agamba mu akaluka byabakama. Otegedde abo byabakama ng'ewagambye nti osobola omugyawo naye nze saamugiddeyo mweyo gundi mu ndowoozayo. Otegedde namugiddeyo mu ndowoozayo okuba nti protocol zaayonooneka. Otegedde nodda kwoli era ye n'agamba nti obuyinza bukyuke bwe buti kisoboka because kati buli kimu bwe bakikwasa Kampala kasasiro waba omungi Museveni kiteezi waayiika Museveni omwala gugenze mu bantu Museveni gwokimanyi n'akasana kano kadde katooca era ne tugamba Museveni so kati ebintu byonna byejja enkuba weetonya Museveni enfufu efuumuuka Museveni. Kakati nze wulira kati jjajja wange yabadde atambula ne yeekoona ekigere tatwanyize ne tugamba President Museveni mayinja mu kkubo kitegeeza Uganda ya Museveni. Nalose ekirooto ky'entiisa naye nakitegedde yakireese odde Museveni yalesera ekirooto wasize omulowoozaako. So bannange tetugenda sukkawo wano bwebito bwebiri naye nga tumaliriza kati ni bintu ki by'oyagala gavumenti ekole mu sayidi eno eya art oba naddala sayidi eyammwe gye muliko eya comedy baterezeemukko omwaka guno 2026. Kati ebyagala kati kankuwulire ebigenda tereera White tolina kyogenda bagaba batereeze ekintu kiri ekyo kimu kyokka munnabitone kyagenda okufunirako ssente tegenda kuba copyright. Otegedde